Ababaka olugendo lwabwe olubatwala mu bifo ebigambibwa okubeera safe house balutandikidde Kyengera ku luguudo lw'e Masaka. Ennyumba eno esangibwa mu zooni y'Enkoko Njeru yeegambibwa okubeera safe house abamu ku bantu abazze mu kakiiko gye bagamba nti gye baatulugunyizibwa. Omusirikale ono abadde alingiza mu kituli kya geeti abaka abadde ng'eyabalinze edda era olutuuse n'akabatema nti tebasobola kukkirizibwa kuyingira munda okuggyako nga bamaze okufuna olukusa okuva eri akivunaanyizibwako era nga yakulira ekitongole ekiketta munda mu ggwanga ekya Col Kaka Bagyenda. Who am I talking to? You're talking to Honorable Gunyo Nantume, woman MP woman, chairperson, Committee on Human Rights. I salute you, madam. I salute you too. Kalibala Vincent. You're Mr. Kalibala Vincent. Vincent, in charge this installment. This installation is for and under the Director General who is supposed to be here for you when coming here. Oh. May you please raise him and tell us what to do? Abaka ekyokubagana tekibasanyudde. Tubadde tulowooza nti nga ensi ennambulukufu twandibadde tulabye ekigenda mu maaso muno naffe ne tukola report eri conclusive. Bakitegeeza ebikolebwa munda bizibu. Bannayuganda bangi bateereddwa naye nga tebalina misango gye baliguddwako myaka 2, mwaka 1.5, myezi 8, abamu kati basuuliddwa ku police stations ez'enjawulo. Kwongera kulaga ggwanga nti gavumenti etufuga tewa kitiibwa amateeka yadde n'omulundi n'ogumu, tewa kitiibwa ddeme ly'obuntu wadde n'omulundi n'ogumu. Abamu ku batuuze abawangalira mu kifo kino batubuulidde kye bamanyi. Bateekayo abantu bangi nnyo. Baatwala kiro na misana. State House ngimanyi nga bwe njirabaawo. Naye simanyi bigiri munda. Kujjako ndabamu basirikale be bafulumamu bokka, teri kirala kye ndaba. Abaka oluvudde e Kyengera boolekedde na Lukolongo awali ekifo ekirala ekigambibwa okubeera safe house. Wano omusirikale wa LDU n'owa UPDF be babaaniriza. Tebagguliddwawo era abasirikale basabye bagende ku poliisi y'e Nateete bafune olukusa. Can you please allow us enter? Let's go and get a permission From who? There's a major there. Where? Police. No, police station. Which police? Natete police station. Patwa police station? No, Natete police station. Natete police station. What's the name of the major? Abaka wano tebabandaddeewo ne boolekera ekifo ekirala ekisangibwa e Nakasero. Kino kibadde kikumibwa butiribiri abasirikale ba UPDF era ababaka basoose kubayimiriza okumanya ogubadde. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku babasingako abasirikale bano basibye ssentebe wa kakiiko Jennifer Nantume yeekayingire munda ategeeza abakulu ekibaleese abaka abalala kye bagaanye nga baagala bonna bakkirizibwe. I'm now from the boss and he has said that if you cannot go alone then you go back to the Minister of Security, he gives you a letter, you come back. Kinajjukira nti minisita w'obutebenkevu General Eli Tumwine yategeeza abaka wano gye buvuddeko nga bwe batajja kukkirizibwa kulambula safe house zino ekituukiridde olwaleero. Oluvannyuma lw'okulemererwa okuyingira ebifo bino ebigambibwa okubeera safe house, akakiiko kati kasazeewo okuyita akulira ebitongole ebikettera munda mu ggwanga Kaka Bagyenda olunaku olw'enkya okulabikako gye kali annyonnyole ebisingawo. Habad Ziwa NTV Akawungeezi.